nafuna obutakkaanya n'omwami wange bawo naye nga tetunnaawukanako emabegako ndooza 2019 natuukako okumanya ensonga ezimu era omwana wange gwe yayagala nagenda okumanya amawulire nga omwana wange yamukozesa Muzzukulu wa Kabajja Omugeye yakubuuzaako SB4 MEDIA tugusa ensonga. Bumalu ali ku kamera. Waliwo ensonga ezimu zetuwulira mu ngero ne tuziwulira nga bazitunyumiza bunyumiza n'ogamba ensonga zino ddala gye ziri ku nsi nga tukyawakana bw'ofunira omuntu akubira kasimu nagamba nina ensonga bweti ne bweti bakubira kasimu noteeka amafuta mu mmotoka n'onoonya omuntu oyo akunyumiza ddala information eyo naye information ng'agenda okugikuwa tukakasa nti ntuufu mu mboozi eno gulawo amatu wuliriza ndi tulina oginoonyerezaako okumanya nti ntuufu naye ffe ku saidi yaffe imbu ekyalimu imbu era emboozi nga wagenda okugiwulira mami waffe ono yagenda ogitunyumiza emboozi eno ffe nga ba SB4 MEDIA tetugirenako buvunaanyizibwa nze ng'omuweereza abakulira SB4 MEDIA oba abagitwala naye tetukugira muntu kutubuulira mboozi ye naye kakasa nti ntuufu tusanise okulaba maama obulamu buli butya wankubiddeko kasimu noŋŋamba olina najija ku ssimu mutimbagano neŋŋamba osonga okusobola okunnyamba kubanga nafuna obutakkaanya n'omwami wange bawo kati ndowooza giweze katwayawukana mu 2019 era waliwo ensonga ezaatwawula naye nga tetunnaawukanako emabegako ndowooza 2019 natuukako okumanya ensonga ezimu era omwana wange gwe yayagala muwala wange omukulu yandibadde ng'omukulu wa myaka kati 17 like okumwagala ng'amukozesa sikitegedde bulungi baawo taata w'abaana wakati information nagimanira ku muwala omu sokoleke tukwate mpola mpola baawo taata w'abaana yabaka ne muwalawo nga yamuzaala si yamuzaala abaana abo yansanga nga taata waabwe twayawukana n'oyo taata waabwe mu 2017 ye ne tukwatagana mu 2019 wakati netujja tubeera naye ng'abaana abo bakyali bato nenzija mbeera naye tuka nenzija ne tufuna wano ne tuzimba wano tubeera n'abaana abo naye kyambuukako okulaba nti nagenda okumanya amawulire nga omwana wange yamukozesa wakamanya otya waliwo omwana yajja wano waliwo omutabani wange omukulu yajja wano n'abeera nga bamugobye ewaabwe ng'amufundisiza olubuto netubeera naye kati omwana baafunamu obutakkaanya bwe bafuna obutakkaanya ne babeera nga abasowaganye kati n'ayogera ebyama ebyo n'agamba iyati bw'omulaba nti nno muntu naye bambi si kyolowooza n'agamba nze okimanyi nti iyati baagala ne tata Prince oba Prince ye mutabani wange omukulu wano ne mugamba tekisoboka nga bw'okola ki nga bw'omanyi kati nabaŋŋamba kati omuntu mwana n'aguma n'akiŋŋamba nanganze maze ebbanga ddene nga nkimanyi tata Prince baagalana naani ne iyati iyati ye first born wo yandibadde nga third born kuba nina abaana musanvu kati yandibadde nga third born wange baaliyo omulenzi omukulu n'omulala kati yaddako wa myaka kati 17 kakati
najja akiŋŋamba kati ng'omuntu nayita omwana ne muyita ne mugamba ensonga zino zimanyeeko oti omwana n'azeegaana naye nga bifo tannabazeegaana ayina mukwano gwange nga omwana yaddukawoko wano okuddukawo n'agenda ewa mukwano kale yanganze kaŋŋendeko ewantu Rashid omwana n'agenda n'abeera ewantu Rashid naye buli we mukubira essimu ne mugaba komawe waka tayagala kukola ki tayagala kudda waka kati bwe yatuuka eri ewantu Rashid n'anyumizaako mukwano gwange n'amugamba omusajja gwe tubeera naye nze nali mmanyi taata wange naye omusajja buli wakusanga mu lukuubo atandika kukwatirira n'atandika okukwata ku mabeere n'atandika okugamba akwagala nze mpulira nga byantama saagala kuddayo eyo genda mpolampola we baakugamba wali okyabeera n'omusajja wo nali nkyabeera naye wamugambako ye nabimugambako era n'abyewakana kakati engeri gye saayinawo obujulizi nasirika ng'omuntu nenkisirikira kati paka naye ng'ate before tannakola ekyo era ayina omwana wa brother wange kwe yayagala nga ali mu senior 6 nga yakulira wano kati omwana oyo bo beeyagala paka n'atuuka ne ku university nga nze simanyi tebeeyagala kati omwana yajja n'ankyalira ngenda okukwata ku ssimu ye kuba nali simanyi kisimu ye nga ndaba mulimu messages zikwatagana na mwami waawa kati nenkireka era kuba nayita brother wange ne tubituulamu ne ndowooza nti kyali kyaggwa naye basigala bagenda mu maaso nga bakola ki nga bakola bintu byabwe kyo nenkireka nengamba owaayi ebamanyi kasita oli muntu mukulu kati ekyasinze okunzija enviiri ku mutwe lwali olunaku lwa sande ewedde nkomawo wano bwe nkomawo nakomawo saawa zaalinga 3 nensanga waliwo omukyala waali wano mukwano gwange yali akajja ennaku nga 3 naŋŋamba najja kuba nakomawo nentulakawo mu ntebe bwe navaawo nengenda mu kisenge okwebaka kati ngenda okwebaka mukyala najja mu kisenge naŋŋamba mama Prince konze wange naŋŋamba oba tugenda kukola tutya konze ku kyaki naŋŋamba okimanyi bulungi ku nsonga za iyati kireka taata Prince yayina iyati nemugamba tekisoboka iyati amaze okuva ewaka omwana oyo yadduka nalinga kuba ebiseera byange ebisinga mbeera mu kulima natuleka mu kyalo nadduka ne baganda beera ne bamugamba todduka kuba nali munenyezaawo nadduka kuba yali yabagamba tazijja kudduka ngende omulenzi wange olwokuba yalina akalenzi kayagala nga kasulaawo emanjuwa nze nendowooza ke yadduse nako nga nesooka neŋŋamba omwana kuba nagezaako biripootinga ku poliisi teyanyamba kakati nenkomawo nemugamba kakati tukoze tutya namugamba naye mama Alani si bituufu tekisoboka kuba nze mmanyi aleka yadduka ne kali akalenzi naŋŋamba nze omuwala omukozi wange bw'alina omulenzi yamukubira essimu namubuuza omwana gwe mwali munoonya mwamulaba kono tetwamulaba namuddamu tetwamulaba kati kwe kumugamba namugamba omwana munamulaba mutya nga ate taata we ye yamuwasa ariko SB4 media tugusa ensonga nagamye emboozi eno naffe eri mu mbu bagitunyumiza bunyumiza alinako buvunaanyizibwa naye nga oliza emboozi eno bino ebintu ddala mu Uganda mwebiri mu nsi mwebiri nga bayita amamukirano kyeki emboozi kirikuleetedde olunaku lwaleero tugenda kusooka tugume manye olina obulumi tugenda kusooka tugume batunyumiza emboozi eno ne bagamba ye yamuwasa kenyini bangamba ye yamuwasa omwana olwo nga ye akyali mwana omusajja twayawukana kuba tumaze endowooza omwaka nga mulamba simulaba naye nga kyemmanyi kuba tatuwa buyambi wano talina kyaweereza abaana ne fiizi yagaanyo ziwaayo omwaka guno batandika zeera nakwata obusente bwange bwe nalinawo obutono nembuwaayo kakati nga mama Alani aŋŋamba omwana aleka yamuyina nze neŋŋaana nemugaadde kisoboka kati enkeera ku Mande ngera omuntu nti omuntu olina ekintu kye baakugambye nekimbeerako ninamukwano gwange oyo Rashid omwana gye yali yagenda nemukubira essimu ekiro ekyo nemugamba osobola okikiriza bwati mama Alani aŋŋambye bwati ne bwati oli omukyala naŋŋamba mama Prince kisoboka tekiriiyo tasobola kubanga yakituuseeko ekyo kakati ng'omuntu
nenkomawo wano kuba nayina empapula kuba baali bamusamonize mu kooti bamwetaaga lwaki talabirira baana nenzimutwalira saamusanga ye nasangayo mukyala nakawuka nenkomawo kati mukudda zaali ssaawa nga 7 omukyala ono nenkomawo netutuulaawo tuddamu ne tubyegayamu ne bugale mamala emboozi gye waŋŋambye ekiro nga saagitegedde bulungi nasirika kati waayitawo eddakiika nga 5 kyava ŋŋamba maama Prince okimanyi nti Prosi ye mukozi wange okimanyi nti Prosi yaŋŋambye nti Shida yamugamba ne Shifra yamukwata. Shifra yaluwaye? Shifra asomera ali kusomera essaawa ali kusomera tetujja kwogera ssomero gy'asomera sigenda kulyogera kaakati ng'omuntu nasiriikirira nempulira nga essaawa eyo nafunamu ekyeto ye yagamba omwana ye yagamba nti bamukwata omwana olunaku kyenzijukira kuba mu statement y'omwana kuba namukubira essimu gye yali ku ssomero n'ayogera n'agamba maama nali njagala kugamba maama naye nagenda mu kisenge maama gye yali maama nangoba leka alina ebizibu bye kyamazima nenzijukira olunaku omwana oyo yajja ng'alina kyaŋŋamba naye nga ndi mu kisenge neebase kuba twali twasuze mu lumbe ali siriiwo kakati ng'omuntu nti owummuddemu yajja nankonkona ekisenge wakonkona ne mugamba Shifra genda nja kukulaba edda ontawane leka neebakemu nasuze enkulo omwana n'agenda kati mu kugenda ndowooza bwe yatuuka eyo omutima ne gukola ki ne gukyuka n'akivaako kati ng'omuntu saddamu kugamba nti oba kuba era naye teyaddamu kuŋŋamba nti oba maama oba kino teyaddamu kujja gyendi kati lumu ng'omuntu nagezaako okutuuza abaana abo nga omanyi nti taata waabwe yafa ne ŋŋamba omwami kuba nali mmanyi nze taata waabwe essaawa eyo ne mugamba ssebo mbadde nsaba ombuulire ku baana nga taata waabwe oba ntwalireko nga taata waabwe babuulireko nabo bawulire ku ddoboozi ly'omusajja bwe twayogera era nga ye alaga nti abitwala bya kisaawe abagamba mulekeraawo okutaanya maama wammwe mukole ebyo mulina okukola bye yabagamba okukola. Ye mulinamu baana bameka? Mulinamu abaana 3. Tukakasa tutya nti emboozi eno ntuufu? Tukakasa tutya nti by'otugamba si byakuwaayiriza ng'olina obusungu bw'oku mutima eri omusajja? Kaakati essaawa eno datuuse n'okutuukirira looya we kuba alina looya gwe mmanyi bwe nsobola okubulya ekyo kuba nze soogera naye looya we n'amukubira essimu yamugambye ekintu kimu oyo omukyala agezaako okuframinga kubanga ssebo nga olaba ewantu wano nayagala dda nga njagala tuveewo nga naye mwennyini tukyali ffenna ne mugamba tutunde awantu wano tuveewo tweyongere tufune ewantu ewagazi kuba wantu waafunda ate wali mu mazzi kati yamugambye ekintu kimu oyo omukyala ali mu kukulupya ali mu kuwatanya kula nti atunda ki atunda ewaka kati oba olaba atandise okunteekako egyo emisangosango naye ze sibimanyi sikikolangako naye ekyamazima mwami SB4 n'omwana wange gyali asobola okweyogera tukkiriza bamulabako omwana tusobola okugendayo gyali omuto oba omukulu omukulu yesimanyiddeeko ddala gyali kubanga omukozi yangamba emboozi gye baamuwa nti omwana nga alina oyo omusajja ateeka okubanga ye yamuwasa. Omaze ebbanga ki ddala ku mwana w'omukulu? Giri myezi 4 kati. Myezi 4 tomuwuliza yadde ku ssimu? Talina ssimu gyakuba okuleka wano banne baŋŋamba yabakubirako ko n'abagamba n'ababuuzaako kati bwe bamubuuza wa gyali yabagamba temujja kusobola kumanyayo kuba ndi wano. Ono ye omwana omuto omala obiteegera omutuuza ku bbayo n'akubunyumiza? Omwana nakuba ssimu ku ssomero kuba ali ku ssomero ne mukubira essimu saasooka kufuna kirowoozo kirikodinga amaloboozi naye kyampaliriza luvannyuma nnyo ne ng'akandikodinga ebintu byaŋŋamba era essaawa eno mbiina mu ssimu yange bulungi nnyo ne ŋŋamba kati bwe kitammalira ne ŋŋamba waliwo siniya wumani waabwe ku ssomero ne mugamba nnyamba ompitira omwana bw'ati kubanga gwe mpa ssente ze yazimuterekera ku ssomero ne mugamba munkoleko interview kuba ekintu bwekine bwe kiti kyamutuukako mumbuulize olabe eddala byayaŋŋambye bituufu omukyala era n'addamu
nankubira essimu nangana ebyange nabikutte katambi ebituufu omwana yabizzeemu nga kituufu bamukozesa omusajja waddemu n'omukubira n'omugamba nti n'omwana wange omuto omukozesa nze siyogera naye sijja kulimba kuba ebyatwawukanya byali bingi. Ensonga zino wageza kuzitwala ku poliisi? Ensonga natwala za mwana nagenda ku poliisi y'Ensanje. Bwe ngenda ku poliisi y'Ensanje ne reportinga disappearance y'oli omwana omukulu. We namanyira kino ekya rape nali sinaba kukimanya neryoka ngenda nga reportinze kyaki ky'oli omwana omukulu. Kati aba poliisi ne baŋŋamba tugenda kukwataganira wamu tunoonye omwana. Kyambuukako enkeera bankubira essimu ne baŋŋamba omwana wamulabye. Nimbagamba ate namulabye namugyewa sinnaba nange kumulaba. Simanyi mwana wange wajjali. Tukoze tutya? Ebiseera ebisinga abantu bakyawagana bana bawukana batera okujjayo enjala buli omu ebisongovu eri munne. Esa kuba kiri n'ensonga gw'ogitwete naye tulina naawe okunoonyerezaako tetuwera kusala musango. Omukulu n'ennamba ye? Omwami ennamba ye y'essimu ngirina. Simba ku ssimu ennene. Ngirina. Tugezeeko okumukubirako ye abeera wa? Essaawa eno simanyi gy'abeera naye nga ebiseera bye ebisinga abeera Nakawuka eri yeesimbawo eyo ku Nakawuka ku bwa MP. Nakunyonyodde nti emboozi eno ffe nga ba SB4 MEDIA tutugirinako buvunaanyizibwa. Toto njulidde mannya? Amannya nze Nakitto Sophia. Ndi wangeyo? Ndi wangeyo ssebo. Emboozi eno ya Sophia yakitunyumiriza tetugirinako buvunaanyizibwa era naffe tunoonyereza bunoonyereza. Bwe tukizuula nti ntuufu tujja gikwasa ab'obuyinza. Oba si ntuufu Sophia omusango gugenda kubanga gukukwata. Bano abakugamba Ssebaŋŋambo manyi ennyumba kwe tuwangaalira ba neighbors tubeera na abantu ab'eŋŋambo. Kwenda akuleetera eŋŋambo ng'ayagala baawukanya. Ssebaŋŋambo abakugamba? Ssebaŋŋambo be baŋŋamba kubanga n'omuntu eyafulumya ekintu ekyo omuwala omwami bwe twayawukanya teyamusangako. Ate okumanya ng'era omwami oyo muzibu nnyo kuba kati ye omuwala asobola okweyogera ki ekyamutuukako kuba bwe yajja wano mbu yatuuka ng'omuwala ava mu kinaabiro kunaaba. Kati ng'omuntu nti osanze omuntu ava kunaaba ali bwereere yakuba bukubi kateni omwana amugamba akamala okwezzaako olugoye omwami yasigala awo ng'ayimiridde. Kati omwana agamba kiki omusajja abadde ki naye n'agandoza yali ayagala mumukwata. Mwalaki o maid? Maid wange. Mpa ku nnamba yetu mukwira tutabe. Eri 0758 07 tetujja gisoma kumpewo ennamba eno. Katusibe nti anaagikwata. Bamuyita ani? Ye mwami Lwanga Chelsea. Omuwala omukulu amuyita ani yabulawo? Yenna Matobusawu yabula. Who you have dialed is busy. Please. Sorry, the number you have dialed is busy. Please try again later. Ayinemu yokka? Ejjakira okukwata. Baye eri busy. Naye nga gwali eyo emboozi eno kiki byogifunamu? Kituufu ngenda ebintu mu Uganda mwebiri mu nsi mwebiri. Tutera okubiira nga babinyumya. Naye olumu naffe kitukusukkulumako. Amatobusawu.
subscriber you have called. Nakwata. Ogezako tuddemu mukubirako. Press star 8 for one-time pass or star 9 for auto renewal to get a tune at 1,200 per month. Yes, Mbawo yayitamu. Bamuwanga. Akola mulimu ki? Sawa nifuna nkyako. Wabona nafunya lya benzi ebize simanyi kujja poliisi kubanga ne mu kujja anaagera siriiwo ng'alyoka ajja wano kati nange nafunyemu okweraliikira ne ŋŋamba kati abana abato kati bo safety yaabwe eri ludda wa. Yiteza atero takwata. Atero okudda. Agera kiseera n'ajja lwalumu. Kozi n'ennyumba mwagizimba naye. Esimu. Oba nosonyiwa okubuuza. Kirina buzibu. Oba okozesa lukujjukujju kusigaza wano. Ssebo wange nze kubanga talina rate era engobawo wano kubanga nze nga n'abaana bange tubaddewo era twagizimba babiri. Naye kati natuuka ekiseera ne mugamba nga ne bino byennyini sinaakubimanya. Ne mugamba ng'omuntu ne mugamba mbadde njagala tukyuse ekifo abaana tubazze ewala kuba kati abantu abali batawaanya abaana abo basulawo bali kumpi abavubuka. Kati ng'omuntu yagambye ekintu kimu n'agamba nze ndimukozesa lukujjukujju kulaba nti ntunda wano ekintu nkitadde ku baana. Naye nga mwami Ssebunya siinaawo olusonga yonna kulwaki abaana muyinamu abaana basatu nawudde outcome y'ekintu kubanga bwe bamusiba mumanyi kiki ekiddako. Naye soolako era ku makya neempaliriza mwami. Singa omanya kituufu nti abaana bakozesa ki ekiddako? Oba singa tukizuula amazima nti kituufu bamuwaayiriza nga teyakozesa abaana tebakozesa. Takwata olina ku nnamba y'endala? Yokka gye nina. Mwami Ssebunya soola muwaayiriza. Abamulumiriza. Njagala nnyo kubanga amulumiriza siga nti nno ki n'abajulizi waliwo n'abaana abalala abaliwo kyemmanyi bw'oba osobodde nabo babuuza basobola okubuulirako kyaliwo. Mwana kyali alawundi bwe tosobola okubuuza. Wali Rashida. Nga naye alumiriza. Wa myaka ng'endeka? Ali myaka 17. Ye Rashida yaliwo nga biri bitya? Yaliwo byonna gye byatandikira n'abimanya era y'omu ku baabuuza omwana ki ekyamutuuseeko era n'amunnyonnyola. Rashida ko tiri maid? Wange Ssebo. Rashida ye maid wa naye mwana we? Si mwana wange, sisita wange. Sisita we? Ssebo. Tusobola okumufunako? Ye Ssebo. Mutuyitireko. Rashida. Tugezezzaako okukubira omwami simu tazikwata. Wano gwe tuli naye Rashida. Tugenda mu kweka feesi ye kuba tekikkirizibwa mu mateeka. Rashida oli otya? Ogenda kwogera nnyo? Embeera ensonga ze tuli mu kugobako za famire eno. Wano maze obbanga ki? Myaka 5. Daddi wammwe obadde omumanyi? Ebyaliwo ebyakwa ku baganda bo obimanyi? Byatandika bitya? Tusookere ku mukulu. Kozi yanne mukulu? Sawuya. Ebya Sawuya bimanyiko? Byali bitya? Nga beeyagala ne taata batya babalabako? Anti waliwo okubanga yazimuba oba ng'amusimye busimi nga mwakakasa mutya? Yateranga omukulyansi n'amuganda bamiitinge. Nga taata atakuira muwala we bamiitinge? Bamiitinge nga
namugamba tukusaba meetinga kubanga Abamiitinga batya? Bamiitinga baba mu nnyumba? bafune ekifo gye bagenda bamiitinga. Wakitegeera otya nti yamukubidde? Yamukubiraga anti kwa esimu yalinga wali yise yatugamba nga ndume yali amukubira kubanga namba yasengayo footo yali amukubira ate nga yatugamba ndume yamukubira. So enamba yasembayo foote eya taata? Namukubira nga mamiitingi namugamba tekisoboka namugamba musindikira kisindikira sente ngangaliyetaaga nazisindikira. Taata teyabeerangawo wane waka? Yabeerangawo. Lwaki ate yalinga amukubira bukubizi? Anti yalinga agenza okukola ng'ayagala mulabako nga tayagala mumiitingira wano ng'amukubira. Tukakasa tutya nti byetubibuuza si bya bulimba? Si bya bulimba kubanga oli twali twogera naye nga tuli musaizi emu nga tukopaleetinga. Gwe nga ebbanga lyomaze wano walabawo ku mbeera yonna yonna eyafaananyiriza nti baali baagalana? Embeera gye nalaba waliwo omu we yamuyita nafuna abantu nange n'atubuuza ngendeyo netumugamba togenda kati n'akwata emmotoka ye n'agenda nanaana alikula nange lwaki ogambye okujja gyenkunzi. Yali amuyitawa? Mu kisenge kya maama ne taata ba mu kisenge kyammwe? Maama teyaliwo? Teyaliwo. Ng'oggyeko ekyo tewaliwo kyatuukawo kyonna bwe kyojjukira kye walabako? Tewali kyatuukawo okuggyako amasimu gyamukubaza. Ate gwe taata talina kye yagambako yadde? Okay, tweyanziza katokute. SB4 MEDIA tukugusa ensonga tukyafollowinga nsonga eno gwe tukutadde ojjira oddayo. Mbadde nerabidde ate ku nsonga y'omwana omuto ono omuto amuyita ani? Shifula. Ensonga ya Shifula yeeri eti olina kyomanyiko? Kiri kitya kyo? Twali mu ddiiro nga tutudde. Yogera nnyo. Twali mu ddiiro nze ne Shifula ne Iyati nga tutudde nga Shifula ali ku ssimu ali mu kwogera ne mukwano kati taata n'akomawo ekiro nga tukolo teyakomerawo mu mmotoka yakomawo yalingira buyingizi n'asanga Shifula ku ssimu n'amugamba lwaki oyogera ku ssimu ekiro. Shifula n'amugamba mbadde njogera ne mukwano gwange n'amugamba n'okulopayo obadde oyogera ku ssimu ekiro ngenda kulopayo maama ffe ne tugenda mu kisenge nemubalekawo? Nemulekawo ng'akyamwetondera netugenda mu kisenge netumala netukomawo mu ddiiro naffe netumwetondera n'agala tugamba ffe tugegeemu. Shifula gwasangire ku ssimu yeetonde. Shifula neyeetonda n'agaana omusajja neziba ssaawa 5 ez'ekiro netuddayo mu kisenge namala n'amuyita n'amugamba nkoyaki njagala Uganda nina kukuloopa mama wadde oyogera ku ssimu ekiro. Shifula n'amubuuza eki n'amugamba singa nakigamba najja mu kisenge n'atubuuza Shifula takangambe okukolera ekyayagala aleme kuloopa w'amaama tumubuuza eki n'atugamba naffe nange taŋŋamba namala n'akomawo mu ddiiro. Ffe twali tuyinze nga tulina kyagenda kukomawo mu kisenge netuwulira ng'amugamba mbuno sembeza ekitebe ekyo n'akisembeza kati awo n'amukozesa. Sokoleke mumwali mu kisenge mu kusembeza ekitebe yamukozeseza anti yamugamba yali atudde mu ntebe empanvu n'agamba Shifula asembeza ekitebe. Shifula n'akisembeza kati ffe twalira Shifula ng'ali mu kkaano. Temwavaayo kulaba? Waliwo amuta Sharifa yajja n'ayingiza nga bali mu mukozi mu ddiiro. No, tota tubuulire byonna mwali mu kisenge tokaaba ate
Mwali mu kisenge. Mwakoma okuwulira nga mugamba sembeze ekitebe. Naganisanga alimuka. Tulowozayo. Kama tata nkozeseza. Neyewaka. Tumugamba tulambe okumama n'agamba tetumuganda yamugambye wa muganda. Agala munyigira amwayirizenga bamukyawe. Nilukala kumukyawa tetumugamba katumugambe. Nagamba nenda temumugamba. Wane tubeerawo nga tetumugamba naye nga tumugamba tumugambe nga katemumugamba nina amugamba ojja kundoga ndabadde kusimu. Omukyawa ampayirizenga mama nkyawa ngeeweera. Kati weyamala omukozesa nagenda naye bakataata. Nagenda naye bakamala yama kutibira bakusawa omusawo kitundu ku munana. Nendayo musawo shifra najjanga Shifra ya breeding. Teyamutwalako mu ddwaliro enkeera. Tetumanyi nkeera kyalirako just temugamba kintu kimu tumulopeyo nagamba tetumuloopa ndimire kati yali agenda munyigira amwayirizenga amukozeeyo tate nga teyabikuuza mulopeni kusimu yawaekyo. Anti kati ebyo byonna byaggwawo Shifra ya breeding yawona atya enkeera tatana kyeyawogera ate mwe tatana kyeyabagamba nti batemwogera kyabaddewo. Katayo kyatugamba kwanga ne Shifra kenyini yamugamba yalimukola tubagamba. Ono yajja n'alingisa wagambe yani. Sharifa yali uda. Yagenda yeye wa myaka ngemeka. Emboozi eno mpanvu alina essimu wali emiti eno. Tusobola mufunira ku ya mama. Kyalinyumye ene tomufunako kusaidia. Tusobola mufunira ku simu ya mama oba alisima bali miti eno. Wetukutadde toyanziza. Ono ye mumuwulidde naye obujulizi abulina. Nagamye emboozi eno SB4 MEDIA tegirina mu mukono. Abagikwatako abagiddukanya wamu naawe ng'omuweereza. Emboozi eno nakito yagitunyumiza. Bagambye yalingiza yani? Yalingiza Sharifa. Sharifa. Alimitiya n'essaawa eno. Terusobola mufuna ye. Kyemmanyi webituba tukubye ku simu ya mama we eba ya muganda we tusobola omufuna. Tukubire ku ya muganda we. Ogirina? Naye ng'okyanoonya essimu ya muganda nange kangezeeko okuddamu okunoonya ku ssimu. Nzemu kunoonya ku ssimu yaani ya taata ono. Koza muyita ani omukulu ono? Simu eri busy. Lwanga Charles. Bwona wenna ali eyo emboozi eno gifunamu ki? Kyamanyi ebintu bino bebaayo naye muganda wange obanga ebintu bino obikola agijjeeko obanga okola ebintu bino gwe wena wenna ali eyo agijjeeko kati. Byo biwanvu naye obanga okola ebintu bino bibi bijja kuddira agijjeeko kati. Tegedde kubanze nabagambye enda kubiyisa mawuli. Ogwira muganda we? Kubira muganda wa Sharifa. Tembe wano wote mukazi ndala watu amukuweko. Yali assalamu alaikum. Oli otya jali? Oli waka? Sifa wali? Ali ludda. Kampala wani. Olina ku ssimu gye tuyinzaako okumufunirako. Ogirina?
kati nyinza kumufuna ntya oba tewali kyamaanyi gyali nkale nja kuddira yatonye wagambye omuto yona gwe bakozesa mu ddiiro yali wano kumpi ali kumpi ali ku ssomero lyakumpimpi wano ku ssomero basobola okumutuwa ese basobola okumutuwa tugendeyo tugendeyo se SB4 media tugusa ensonga mutukkirize tugendeko ate ku ssomero tulabe nga tufuna omwana ono gwe bakozesa tulabe ate kiki kyatugamba kubanga kyatugamba kikwatagana n'ebyabano thendinge okwate n'omwana ono gweba essimu twagezezaako okutrackinga omulenzi oyo asobola otugusayo wagamba walaba omwana oyo n'omwana wawano kubanga naye akugulireko ku mboozi ng'eriwo ekintu bwe omulenzi ye waali omuwala waali wano sooka omutuyiteeko ye agamba amanyi we bali omulenzi eyamukubira essimu yagamba amanyi waali naye katwanoonyeza ennamba y'essimu omuwala oba yagisangula oba kisimayi naye mutuyitirekako kutulabe SB4 media tugusa ensonga kwoli ono ye prose gyebaleko ogenda kwogera nnyo ensonga zetuliko ndowooza ozimanyi oba kyozimanyiiko tutandikire ku mukulu ebyamukulu byabadde nnyakadde kati twali tutudde awo naku wali wasande kati omukwano gwange n'agenda nkubira essimu n'aŋŋamba nampagi gyali konze nampagi yali n'aŋŋamba yoyo woyo omwami w'obeera n'ambuuza omwana gwe mwali munoonya mulamulaba konze nedda tetunnamulaba n'aŋŋamba era tasobola omusajja tasobola kujja kuba yawasa muwala we yakola ensobi n'ayagala mukazi we n'ayagaliramu n'omwana kati gwe yakubira essimu ya mukwano gwe yaluwa abeera waye sinanyo wali akubi nali mbeera yafunmuka ate omuto nagezaako mubuuza naye obeera waye obalaba n'aŋŋamba tosobola mmanyaaya tosobola nakugamba gyembeera naye nga nze mbalaba kyolumanya alina lubuto mwana tumulaba ali lubuto oba twali ku mbazi zaffe erambuuzako ekiteze yafuna dde olubuto ate omuto ebyomukozesa wabimanyako ng'olonyumizaamu baganda bangaabi nembagani mukimanyi kino ekitimanyi ekitimu kimanyi tata prince mbu alina yati nange bava kunkubira kati essimu nagamba okubadde tetukimanyi bafina twali eyo mu kisenge kati mu mboozi eyo weyagwananga nti maze ogibanyumiza kati bamuyita shida n'aŋŋamba munange kimanyi omusajja yakozesako ne shifura nimugamba ekiki n'agamba ye yakusanga wano ku ssimu ng'ate shifura ng'ali ku ssimu ng'ayogera n'atugamba nendabalope wa mamaamu eyo essimu yange kati nga banyumizaako nze bunyumizanga nange nazo banyumiza biri bye bankubidde essimu banyumba n'aŋŋamba kimanyi yamukozesako nze ekiki lwaki omusajja akola ekintu ekyo kuba oli abamwana we lwaki aba yewaka ku mwana mukwejja emyaka emitoyo egyo n'abimalirayo byonna nga we bibadde yakubirayo omumanyi mukwano gwo tukoze tutya okumufuna enamba ogirina tusaba kugituwaako ngamba oli yakubira giwandiike wano
Yoye yakubire bamuyitani Richard kozi omukulu yani yati tugezeeko kubira ku yakuwa information teriiko wakomadde okwogera naye esimu tebaddamu gikubako nga teriiko. The telephone number you have called is not available at the moment. Please. N'essimu ye teriiko. Kyokka ey'omukulu yo yagiggyeeko. Sorry, the number you have called is currently switched off. Namba zonna teziriiko kati. Toyanza katukute. Toyanza information eyo. Tugezezaako kuba ku ssimu teriiko. Badde nsaba tugende ku ssomero batuweko ku muwala okumala eddakiika nga 5 zokka batugenda otandikira ensonga zino tukowoola ab'obuyinza abatusingako tukowoola abamanyi ku mateeka yes tugguse ensonga naye ensonga eno yeetaagamu amateeka kozi wagazigendako ku poliisi nga niripootinga disappearance y'oli omukulu. Okay, tugendako ku ssomero tunoonya ate omwana ono omutondo omuntu w'emukko naye ojja mmusabayo omuggyeko ku ssomero katini nnyo tufune bwe tutuulako eddakiika nga 2 so tusaba akwira ebitongole ebikessi tusaba ab'amateeka batuyambeko mu nsonga eno ffe nga ffe tuyinza okutemalira mu nsonga eno nakunyonyodde gwe ne bwe nalaba akatambi kano emboozi eno si yaffe nga aba SB4 MEDIA tugusa ensonga emboozi eno ya muganda waffe Nakitto yagitunyumiza tetugirinako buvunaanyizibwa era byonna byonna byemuwulidde bivudde mu kamwa ka Nakitto wamu n'abantu abawa obujulizi so tetugirinaako kakwate tugendako ku ssomero omwalu ali ku kamera nga bulijjo muzzukulu wa Kabajja Ssebunya yakyakutwala. Tutambudde mpola mpola paka tutuuse ku ssomero. Professionally tetugenda kwera ku ssomero. Mutukkirize feesi y'omwana ono tugibikke. Maama. Gisebo. Yono omwana. Gisebo. Mwana. Kusomero musabyeyo bulungi. Musabyeyo bulungi ne bamumpa mirembe. Naye sibanyonyodde ensonga emukwatako. Bagambye bugambi tulinawo ka issue katono badde mwetaagamu. Gisebo. Okay, mutukkirize tufuneko kozi wagambye ye muto. Ye muto ye mwana wange ow'okuna. Gisebo. Okay, mutukkirize tunyumyemu naye. Katusubire nti kitwagala kyagenda okutuwa. SB4 MEDIA tuguse ensonga tugende ate ku mwana ono. Amawulire mulimu gwaffe tulina eddembe okukola amawulire obutuufu bwago. Kyokubera nga weesimbako kuba MP obanga oli w'amateeka tekigana kukola kuggulire kasita abanga byokola bikontana n'amateeka. Waliwo story emwera gye njobaleterako ko. Girindiri. Naye ngeno gye tukyafollowingako ya taata okubeera nga yeediza bawalabe abatunuza nsonga zitalizi. Oli otya muwala? Gyendi. Ogenda kuba nga oyogera nnyo. Gyendi. Musomo gigamba giti. Kusomera mirungi. Tuzze okukyalirako. Waliwo emboozi gitufollowinga. Daddy woman, daddy jimbadde mbeera naye waka. Bingi bye tumuwuliddeko nabekwata kugwe ne mukulu wo. Naye tuli ku bibyo. Bituufu si bituufu.
bituufu. Tunyumize kyali ki? Kyali yajja twali wakasaawa zaali ssaawa nga 2. Yakomawo nga twali tetwawulira nakuwulira nti akomyewo. Yajja kolwo teyajjira mu mmotoka, yajjira ku bigere. Twawulira aggulawo oluggi lwa nnyumba. Naggulawo kati engeri ekiri nti maama waffe tatukiriza beera n'amasimu. Nansanga n'essimu. Okunsanga n'essimu nambuuza essimu ogikozesa ki? Ne mugamba essimu mbadde mpuliriza nnyimba. N'angamba mbadde olina boyogera nabo. Ne mugamba earphones zino mbadde mpuliriza nnyimba. N'angamba gimpe wano essimu. Kwe kugimuwa. Ne mugamba ansonyiwe. N'angamba ngenda giwa maama we essimu. N'agitwala. Nambuuza essimu yani. Ne mugamba essimu waliwo muganda waffe omulenzi bamuyita Abdalla. Ne mugamba essimu ya Abdalla. N'agamba n'abayita bali babiri, waliwo n'omulala mukulu waffe ddala waliwo mukulu ddala n'omulala kati waliwo Abdalla ne Martin. N'abayita n'agamba Abdalla essimu yiyo koye namudamu yange. Namugamba nga mbadde sigirabangako wano. Koye namugamba yani yange essimu yange. Kati oba yalowooza tumulimba. Situlimba essimu yange alowooza yange, alowooza mulimba. Essimu n'agitwala. N'abagamba ati weba yiye taddamu taba n'amasimu. N'abagamba bagende. Ne tubivaako n'agenda mu kisenge. Naffe ne tugenda mu bisenge byaffe. We twavaayo, we yavaayo mu kisenge n'agenda ku TV n'alaba amawulire. Ssaawa 4 ne zituuka ne gaggwaako. Essimu akyagiriko yagana okusaba password n'atuyita teyatuyita yagana kusaba password ng'ayagala yalaba oba asobola ogyegiramu. Mu kugirako okuba n'omuliro gwali guweddeko n'agamba muno n'ezikira n'agisa ku kyaja. Nebeerako nga naye nga aligigezaagezaako naye ng'egaanye okweggula. N'akola ki? Mu mboozi gye batuwadde batugamba nti nno baabaleka mu ddiro nga weegayirira akusonyiwe. Awo nga mumaze omwegayirira n'agamba muno abeese essimu agenda gimuwa nga akumyewo enkya. Nenvaayo ne tugenda ne twebaka. Bwe twagenda okwebaka essimu nagimenako kati ne wabaawo akuba. Najja n'abuuza abaana bakubanga ku masimu obudde bw'ekiro sanga olweziwezi ssaawa nga 6 kuba amawulire gaali gaweddeko dda nga naye twakumuwuliriza nga essimu akyagiriko ssaawa nga ziri 4 ziweze 4. Amawulire akyala amawulire oyanza okusiza essaawa zaali ssaawa nga 6. Naye nga kyali kiraga okuva awo yazze ssaawa 2 yali ali kunywa ate nga kiraga ne gy'avudde abadde anidde. Ssaawa nga zikyali 6 nga alaga akyanywa. N'atugamba n'ambuuza n'angamba essimu yani baali bana bakubiranga ekiro bayite baavaayo nze zeke yavaayo. Nze yavaayo. Bali abalala nabaleka beebase. Nze yajja n'aza okusana ngamba abanya bakubanga ku ssimu ssaawa z'ekyo. Nenvaayo. N'angamba anyo ne mugamba simanyi essimu si yange essimu ya Abdalla. Mu kwagala ogikwata n'ezikira kale. Kuba yali kale essimu yalina ekizibuzibu nayo. Nevaako. Nebikomaawo. Nasooka nantunuulira. Nisigala awo nga mwetonera mugamba essimu agimpe. Essimu n'agaana ogimpa. Kati waayitawo eddakiika zaalinga eddakiika nga 5 nga ntunuulidde nze ntuludde wansi. N'aŋŋamba vaawo wansi w'ofukamidde ojja otuule mu ntebe. Olafukamidde wansi nga yatudde mu ntebe? Nga atudde ku dining. Then n'aŋŋamba vaawo wansi we nali nfukamidde ntuule mu ntebe. Ne ntuula mu ntebe. Naye n'asituka n'adda ku ntebe ey'okulala eri kumpi ne TV. Okusika ekitebe n'akiteeza kumpi ku ye. N'aŋŋamba jangu otuule wano. Ye yasika ekitebe agwa wakisika? Entebe gye nali ntuddemu yali ndala ku kitebe ekiti kye yasika. Ekitebe kyali kirala kiti awo n'akisika n'akisembeza kumpi wali. N'ampita n'aŋŋamba jangu otuule wano eno kumpi.
kwe kugenda nenfukamira nangamba muno imuko otuule nentuula natandika okungamba okimanyi maama wo wakimanyi nti obadde n'essimu agenda kukuba nemugamba ekimanyi nemugamba nsaba kunsonyiwa kwekufukamira kufukamira nansitula nandera wafukamira nakusitula nakulera nga taata wanaabira omwana mu mutima nentyamu amaziga ne gatandika okujja kale nga mpulira binsobedde kale nga sikyategeera kale ntidde muli nali ntidde kuba emami wange yali takomyewo tayakomawo nga naffe kimanyi yatagenda kukomawo nga tulimugina nandera mumutima nengamba kati oba agenda kunkwata natandika okunkwatira natandika okunkwatira nga naye muli ali kuŋŋamba abeeranga ŋŋamba ali kuŋŋamba bigambo maama wagenda kunyigira jjukira nze waŋŋamba ngamba takwagala mbuba naye takwagala kati nsobola omukwetamiza obudde bwonna kati uyo okoze n'emisango agenda kudda ategere nti nze akube akwetamirira eddala ntandika okunkwatira nga nkwatirira nzenna tikyakoma awo kyali nyambala ekiteeteeyi natandika okisikaasika waggulu ekiteeteeyi nga kikale kiri awo kisaatisaati nakisika kuba weyampita kwe kukyusa nenyambala ekiteeteeyi naye nyambadde naye kinenyambala ekiteeteeyi nampita nakisika nga nkizza naye ng'akanyaku ng'akola sirika abali mu bisenge bagenda wulira kati omusango gwe wakozesa agati maama wakuno akukube ze nkwagaliza sikwagaliza kulaba nga bakuba enkya kiboobo kale nembivaako nga nsigadde mutunuulira kale nze nga ntidde simanyi kyamanyi kyakukola kirala natandikwa tuwulire beera natuwulire oyamala okusika ekiteeteeyi byakugwa bitya byakusonyiwa nakabadde webaka ate yansonyiwa intentionally ekirabika era yali ayagala kunkozesa kwe kunsika ekiteeteeyi najja mu bika yange nga mpulira ntidde kale nga sikyategeera abageza kwedde okuba embeera nga ngambye abali musenge bagenda sirika kase nange kale muli sayagala kale kutyobola kitiibwa be kale bategere nti bebe yabaddaako kwe kusirika sayagala kulekaana balala bajje batusange nga tuli ku ebyo nga byetukola nankozesa oyamala ode musenge nasooka nentuulako mu ddiiro okumala ebbanga waliwo omulala yali kazini waffe naye nga tubeera naye takyaliwo ewaka ye yajja kale oba ye yalinga awulira kisimanyi kiringa nga oli bwe yavaawo nembeerako awo eddakiika najja n'agenda nandekerawo essimu ku mmeeza nangamba yiyo essimu kiringa kati oliba najjirawo nangamba essimu eriwa nemugamba essimu eriyawo oli yakwata ssimu n'atambula n'agenda nesigala waawo kyatwala bbanga oluyogano olwo otange wano yakolerera paka ku nsonga kyamala eddakiika nga mmeka twalwawo nga kale tuli mu kusikaasigana naye nga twalwawoko nakaaba nali nkaaba okuva twatandika nga ndeze nakaaba kale nga naye saayekaana nnyo kati banno tobanyumizaako kikutuuseeko nyumizaako omu ne mwana wange omukulu omulenzi mati benanyumizaako bokka ate maama tomunyumiza bwe yajja nayagala omugamba naye ate naye bwe yakomawo mumutima nengamba obambireka naye naye nengenda mugambe naye namusanga tali mu mbeera bulungi nengamba ate nyongereko n'ebyo nembivaako
ngamba kansigaze gwe gwali muntu gwange ogusoose kozi ugambako Rashida nagenda ne mwebuuza kubena ne munyumiza biki kuba yankwesa omusayi ne gujja kuba gwe gwali muntu ogusoose Shida nangamba bireke tomugamba bijja kuggwa mbireka muganda we wamugamba ko mukuyi yagamba ati samugambira waawo waitawo kabanga nga kanene nga kale kinumiriza ne mugambako kati ne yalowooza bamulimba ate fine ina agamba muno tomanya abantu bamutera ow'ebitiibwa kintu no buli omu abamulongoofu yakumakolo olunaku makyeyongera mu maaso nga ajja kukozesa kyakumakolo SB4 media rugose ensonga ndowooza emboozi ogiwulira tukyerako nayo ddala mu maaso nagambye nti nno ekyokuba nga weesimbawo ku bamemba wa palamenti obanga oli munene ng'olina abanene tekijja tugaana kuyingira mu nsonga ezo ezikwata ku kasali baga zikontana n'amateeka tuyinza oba amateeka tetumagamanyi nnyo naye ffe tukozesa information eno era emboozi yonna nagyowulira mwana ono yagituwa si ffe tugireese ebya muganda wo mukulu obimanyi nabiwulirako amanyi gyali simanyi gyali wawulira otya bakugamba batya nze yali avaawo yangamba agenze ewa sitemu maama waffe ali essebuku kyeyangamba kyokka weyagenda saddamu kumuwuliza paka kati kuba weyatwayawukanirako watwali tubuzaayo wiiki emu tukomewo ku ssomero then twali mu kyalo by then weyaddukira ewaka maama waffe nasaba watukomyewo e Kampala wokomawo wiiki emu yeyayitawo saddamu muwuliza paka wenakomawo ku ssomero mu mboozi gye tufunye nti ne muganda we naye yali amukozesa sina kyenkimanyiiko ekyo okay tuyanziza SB4 media ruguse ensonga eno tutandise kama bere wakisa nga tugifollowinga kama bere wakisa ate bannamateeka tubako wala bannamateeka oyinza okuba ng'oli eyo ebintu bino birinamu kono ekenga tukuwola bannamateeka abakwasisa empisa wamu n'atuusikako mu nsonga zino ensonga eno tetwagala girekera wano tugenda kugifiirako ati siko naffe abaana betulizaala oba famire yaffe balegamba nti SB4 yafa ng'agoba ku nsonga z'abaana kitaabwe bwe yakozesa nze muzzukulu wa Kawajjongeye nga bakukamera nga bulijjo SB4 media tugisa ensonga tujja kudda n'ekitundu ekyokubiri tugenda gezaako tunoonye ku musajja ono tufubire ddala tunoonye ku musajja ono tulabe tunaasobola okumufuna gwe wena wenna oyinza okuba ng'oli mukwano gwe oyinza okuba ng'oli muganda we oyinza okuba nga tusaba mutegeeze nti SB4 media ekunoonya tuweereko ku kusayidi ye yes sayidi eno tugiwulidde terusala musango tutule balooya tutule bakatonda tusobola kusalawo tusaba mukulu otunoonyeeko mukulu Lwanga Charles tusaba otunoonyeeko esimu zaffe ku screen kwezi tukubireko ko nawe we defendingeko toyanziza nnyo SB4 media tuguse ensonga tukomawo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri tovaako